olero njagala kwogera ku bintu nga bisatu ku bina. Okusookera ddala tulabye ababaka ba paalamenti be batandise okukwata bali mu kaduukulu kubulira aliwo okunoonyereza ku ssente y'omusolo ku nguzi ku bubbi obuli wano mu kizimbe kino ekya paalamenti ya Uganda. Weewaawo kirungi okunoonyereza bwe kuba kutandise, naye efe abamu tetugenda kutambulira kaakati kubanga twabiraba ne mu mabaati bakwatayo abamu abanene ne babaleka. So kati fe abamu tetunnasanyuka kiri awo, twagala okunoonyereza kuno kwongere okugaziwa. Nkulaba okwange obuzibu bwa paalamenti yaffe eno obutandikira mu Parliamentary Commission, ke kakiiko akakulu akatwala paalamenti ya Uganda eno, akakiiko kentuulako. Akakiiko ako si keerufu, ebikolwa byako si birambulukufu. Mpandikidde sipiika ku makya ga leero nga mulaga amateeka, si mateeka yaffe Administration of Parliament Act Rules of Procedure. Nze nga lead opposition ndi member wa Parliamentary Commission okuva mu January tunafuuka lead opposition, naye siitibwangako mu meeting yadde n'emu eya Parliamentary Commission. Ate nga mpulira nti batuula mu nkukutu mu office ya speaker ayita ba backbench commissioners abo naga nti kati eno ku Parliamentary Commission ne basalawo bye basazeewo ku ssente empitirivu. Ekyo kikyamu era mpandikidde speaker nga mubuuza lwaki Parliament baagala okugitwala nga akaduuka k'omuntu omu. Eno Parliament nze ndi full member wa commission, esitibwa mu meeting yezo nga ebibuuza kubanga buvunaanyizibwa bwange. So mubuuzizza nti naye kaakati commission yeyina okwaprovinga budget eya parliament. Nempulira baatula mu nkukutu ne bajja kuvuga ne bateeka mu baagala bwe batyo nno bayisa ssente nti kaakati beewadde ono service award ne bazeewa ne bagaba zi contracts, ate nga contracts ezimu bazeegabira bo nga bo kampuni zaabwe. Kyokutula batula mu nkukutu fe abalala tebatuyita. So sigenda kutuula awo nsirike nga ndaba ebikyamu bitambula, obuzibu awo we buva. Parliamentary Commission erina okubeera ennambulukufu obulungi kubanga zino ssente za musolo. So speaker mubuuza lwaki siitibwa mu commission meetings zino, lwaki bayisa ebintu ebyenjawulo ne bawa abakozi bangi emirimu abamutuulira baŋŋanda zaabwe naki, lwaki nze tebampita mu meetings ezo ate nga ndi full member wa commission. Nebeegabira contracts, nebeegabira ssente n'ebirala bingi. Mubuuza kiki bagirako okukweka nga bakikweka commission nga nze commission wadde paalamenti yaffe eno bweba yakutambula bulungi mu ngeri nnambulukufu erina okubeera accountable. Erina okubeera ne accountable eri bamemba ba paalamenti, erina okubeera accountable eri bannayuganda kubanga zisente za Uganda. Kyenyimiza bamemba abamu bantuukirira munagenda ba ARM abangamba naye komiti zaffe zimbiddwa kimala kukola mirimu gya komiti zino. Komiti zino gendeeyo obolya mu zidistrict okunoonyereza ebintu ebyenjawulo, naye olusiba abaana ezikustans olwaki ogenda kutambula ne bagamba wali ssente. Kati wali ssente kuddukanya mirimu gya committees, naye waliwo ssente buwumbi na buwumbi eza corporate social responsibility owa speaker wa parliament. Tulaba zi billions bateeka ku account z'abantu ab'enjawulo, abamu batula ne beegabira service award, naye nga committees zo ziri zonaabona tewali ssente zimala kuddukanya buvunaanyizibwa zi committees zino. Kati nze ngamba nti kino kikyamu era tetugenda kikkiriza. Era abo abanoonyereza bwaba bali serious nga bali mu kunoonyereza ku parliament batandikire wano mu commission etuula mu nkukutu, fe abamu tebatuyita ne bayisa be bayise, ne bayisa ssente tategerekeka. Wakati budget yakayisibwa, budget ya parliament erina kusooka kuyisibwa mu Parliamentary Commission ne tutula gikubawo birowoozo nti wano wagendewo ssente meka, eno office efune ssente meka. Mpulira nti baatuula mu nkukutu office ya speaker nze tebampita ate nga ndi member wa commission. So neebuuza ku lwaki biki bye bakweka
atagala ategeere oba mbuuza ebibuuzo ku nsonga zino ezimu. So nga Madamu Speaker bw'atera okugamba nti tukolera bannayuganda era kyatera okugamba nti center, ekyo tukyakubeera just kinangu okukyogera kusanyusa bantu. Tubeera tutya people centered parliament nga tetuli accountable eri abantu, nga tetuli beerufu, nga tetuli balambulukufu, ng'ebikolwa byaffe bya munkukutu. Olwa kati obikweka naffe bamemba ba commission, kati ani anaategeera ekigenda mu maaso ku ssente y'omuwomusolo? So nze nga nze sigenda kirya kubanga abantu bano siri leader of opposition kubanga baagala nnyo omubeere. Nedda si be bannonda, abantu bannakawa basooka okunnonda nenzija mu parliament, kibiina kyange ne kinsindika okubeera leader of opposition. So siriiwo lwa kisakamu yenna, so sirina gwe ngenda kwegayirira, sirina gwe ngenda kutiiririra. Buli omu jja muwa ekitiibwa kye, naye sirina gwe nja kutya nga mbuza ebibuuzo ebikwata ku ssente y'omusolo naddala wano ku parliament wentuula. Mwebale nnyo. Ebibuuzo start with A. She was number 1 and number 2. So we shall take those 4 questions. Okay, thank you. My name is Shamim Nabakoza. I'm curious to know, coming out now, about handling the Parliamentary Commission budget, even after in the processes of the budget in the House and the different tax bills that support the budget. One would want to think that it should be at least quarterly, at least. But sometimes it can be more times, depending on what's happening, issues that have got to be addressed. Because the commission, why the commission has got to meet regularly, it is a top organ of parliament. It's like the board of parliament. Okay, so for any functional institution, the board is meant to meet at least quarterly, because decisions have got to be taken. The commission here is the one that approves for anyone to be recruited and all of these different things. The commission is the one that approves monies to be spent and so on and so forth. That's why it's meant to meet regularly. So that's why because I have learned that they meet as a small group. I'm saying that's illegal. Illegal. I'm told the speaker is a lawyer like myself. Let's follow the law, because the law is very clear. Rachel, are you getting feedback from the speaker over these different letters? Sometimes yes, sometimes no. Sometimes she has responded on the floor to say, look, I got your letter, but don't worry, the commission will eventually see it. But you see, the reason I keep writing is because I want to be on record. I'm not doing it for fun. As a lawyer, I know that it's important for me to be on record. So that tomorrow, the speaker doesn't say, well, you didn't inform me about these issues. I'll have my record to show, but yeah, I did write to you over these concerns. So that's why I keep writing, so that I'm on record. For no one feigns ignorance, say, well, I'm hearing that concern, that complaint of the law for the first time. But you see, I don't even have to complain, because the law is very clear. I'm part of the commission, I'm meant to be invited for. Because you see, I lead one side of parliament. The same way the leader of government business leads one side of parliament. How do you leave such critical leaders, with all respect, out of such a meeting? How? Commission allowances, I don't even respond to that, because I've not attended any commission meeting. So I don't know what happens there. I don't even know what they discuss, because they have not invited me for even one. Not even one. Yeah, so, and so I'm insisting, it's important that I attend. I want to know what's happening there. What are they discussing? Who is being given contract? And so on and so forth. Yeah, how do I feel when all of this is said about Parliament? It is sad. It is sad that Parliament has become a laughing stock in the public out there, and that's why
some of us are fighting to see that these issues are addressed. That's why we shall not keep quiet. Because how can Parliament be ridiculed like this? And yet, I am glad that people out there are speaking out. I'm glad that the general public is saying we shall not leave these matters to just you people in Parliament. We are concerned because it's our taxpayer money. I am glad, and I encourage members of the general public, civil society organizations, religious leaders, cultural leaders to speak out. Because what happens here in Parliament affects whether you like it or not. The other day we were quarreling about tax bills. They affect everybody. You know? So when decisions are taken, when laws are passed, they will affect you whether you like it or not. So I encourage members of the general public, please speak interest in the happenings here at Parliament. And I'd like to appeal to religious leaders. Some of these leaders here, they not come before you, they attend functions in church, you give them front seats, invite them as chief guests. Okay, partly because you want them to contribute to your churches and the mosques and, you know, the different projects. But as they give you money, please put these issues to them because they listen to you as religious leaders. Don't just be happy to receive cars from them and money and then you say, I will not question this person, otherwise don't bring more money. Otherwise then you're part of the problem. Namayo, shouldn't NUP maybe pick another law, or as somebody was asking,